Tugende kale mbaniriza nnyo wano ku Let's Talk katwogera amanya eddoboozi nga bulijjo Shadik Smith olunaku olwaleero nze namuleega ssanyu nnyo emirundi ebiri. Omulundi ogusooka mujjukire nti nno tumaze ebbanga ddene nnyo nga temulaba muntu ono gwe mbaleetedde adda babuzeeko nnyo mu kamera era nga twagala kusooka okwebaza Katonda olw'okuba muno ayongedde omuwa obulamu n'okwongera ate okuba nga amubeezaawo n'omulungiya n'okumuwonya n'okulaba muno addamu okuyimirira ekyo kyamagero ekisooka. Ekyokubiri omwami ono gwe mbeetedde olunaku olwaleero Sekawere mugenzi okutya olunaku olwaleero mu ggwanga lya Uganda nga twegattiddwa ku population ya Uganda ey'abantu obukadde 5 nga yeeyongeddwako omuntu omulamba ate nga ntazaaliddwa wala wonona wabula ng'azaaliddwa mu industry yaffe wano wennyini era bugenzi okutya olunaku olwaleero nga omukulu amanyiddwa nga Alimpa owa Sindon kaawonawo ayina obujulizi obungi ennyo okuwa eri Katonda nga musanyufu ebyensusso si bulamu bwokka wabula n'ekyo okugattibwako okwokubiri. Nsooka egamba Mukama yeebazibwe ngambe salaamu aleikum ngambe ki? Kyonna kyosooka. Mukama yeebazibwe. Amiina. Oli bulungi? Ndi bulungi. Oli otya kati? Siri bubi nnyo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Oli otya muganda wange? Nga wendi mpola mpola. Obulamu tebubadde bubi nnyo. Twebaza Mukama. Essanyu nga likubugaanye. Ne bw'oba ggwe olina kusanyuka. Kapulike. Kaana twakazadde. Abasingaddeyo nga beebuuza badibeyitinga mwana muwala mulenzi balongo nga tebanabeerakiriya ku kino kibanzize nkunoonyeko olunaku olwaleero. Sooka obawe amawulire ag'essanyu obabulire n'obbabuulira baleete bugoye bwa muwala baleete kala pinki bbulu kala ki? Omwana baby boy Omusika. Baby boy yatuumiddwa erinnya Asimye Ronald Yeah. Lwaki erinnya omanyi abasinga batuuma amanya nga balina kwe basinzidde. Kyemanyi ne bazadde baffe bayinza okuba kutuuma Alimpa nga balina kwe basinzidde. Gwasinzidde ku ky'okumuwa erinnya Asimye Ronald. Erinnya eryo litegeeza nti Katonda y'alina byonna okwetooloola amawanga n'amawanga. So amanyi bagamba ebiseera ebisinga omwana asooka atuyigiriza bingi. Just tuyitiremukko mu ddakiika emu bbiri. Byakuyiga ki by'oyize nga mukyala wo omulungi alina olubuto? Ebyokuyiga kuyiga nga ki? Ky'oyizeemu manyi kyemanyi n'omwana we asoose. Tibwe towadde challenge ezo zonna ebadde bikwewuunyisa. Bibadde tebineewuunyisa nnyo kubanga olubuto tubadde tulubala lunaku ku lunaku. Embeera ebadde etya? Tubadde fayini, Katonda atulabiridde mu buli mbeera yonna. Nga tuzeeyo emabega wali okuva wafunamu obuvune nebyo twebaza Mukama muno kati at least ozzeemu okuba nga osobola okuba kati nga tolina mu kagaali nze akatuddemu. Saawa zino liyandyagadde okufuna update ku bulamu bwo nga we buli saawa zino. Saawa zino nga bwe gambye natandise okutambula wiiki ewedde. Kati nina essuubi nti guno mwezi we guggweerako ngenda kuba nnyongeddeko kuba lino tuzimba ggumba likula bukuzi. Sigamba nti oba mulimu byuma. So abawagizi bakusuubira okuba nga odda ku stage essaawa yonna okuva ne kati? Ne ku stage era mbadde ŋŋenda nga ŋŋendera mu kagaali ne bampeereza essaala. Naye kati ke nayimiridde ne nsimbula n'emiggo nga tewali ankutteko manyi nti ngenda kuddamu mbooke. Alimpa katwebuze maama w'omwana yaali atya? Mami w'omwana ali bulungi waali bwana talina ttabbu. Manyi ebiseera ebisinga abakyala be batuzaalira abaana ffe ng'abasajja tubaako ebintu ebyewuunyisa bye tubatonera oba bye tubawa. Yandigambye omukyala akuzaalidde omusika ng'abasinga bagamba nti omwana omulenzi asooka yaba omusika. Kirabo ki kye wamuwadde? Ebirabo bingi bingi sisobola kugamba nti oba kino. Naye wamuwadde bingi nnyo.
era nga nkyali mwetegefu okubimuwa paka lwe tuliva mu nsi eno kyenyinza okugamba. Waliyo abasire Queen Nyabegomba abayimbi n'agamba muno nze alimpa nanzaala mu buzazi nze alimpa nanfunisa olubuto bano basindikawo paka ki kwa ssaawa zino atulaba muno Mukama g'omunomoddeko ezzadde eddungi. Abo bebamanyi kubaka kisobola kugamba nti babandikoze bwe bati babakola bwe bati bo bebamanyi baddembe okulowooza nga bwe balowooza. Nze sibaliiko nandi nze nina mission era gye ntwala mu maaso. Abasinga bagamba abantu abamu we mugira mutera okubanga mulya ku byokulya bya bannakawere gwe nga Ssekawere kiki weesunze okubanga osheyalingako ne maama w'abaana ne bebi mu kaseera kano nga gwe Ssekawere? Ffe ebintu byaffe byonna tubisheyalinga. Kale nga twagala ogenda mu exclusive interview gye tukoze Alimpa eri management empya n'eri abawagizi bo bonna watusubireyo okulaba muno omwana ono mu bbanga erinajja naye ogenda kubanga omuyigiriza obanga ogezako mu groominga mu kitone kino naawe kyolimu oba ogenda oyinza omuleka ne yeesalirawo n'akola ekitone ekikye oba ekirala kye yayagala? Nze omulimu gwange kumukuza, kumusomesa, kumuteekateeka mu ngeri ennungi. Kati ye mmanyi nti alina omwoyo omulala atali mubiri gw'olaba. Oyo musajja mukulu oyinza omulabirawo nga kabebi naye nga tutambulira mu bulamu bwa myoyo. Kati oyo musajja mukulu yamanyi ekyamuleeseko era alina okukituukiriza. So omulese ekyo kyo togenda mugamba ogwo teguba mulimu gw'omuzadde oba weebuzaabuza. Katonda yamuwa direction ku buli kimu naawe n'omuyambako omuyambako mutereeza mu mbeera eri Katonda mwetaaga paka lwakola ekyamutumibwa. Nze manyi nti buli mwana oba buli muntu waliwo ensonga lwaki yatondebwa ng'ovudde ku bazadde. Kuba ffe tuba twagala tubalabe abaana naye Katonda asobola omukuwaawo ng'agenda kukola bintu birala nnyo. Kale nti amakulu tosobola mulowooleza nti oba kino oba kino, tosobola musalirawo. Kale katugende mu exclusive interview eno naye nga kigambo kimu bibiri eri abawagizi bo kyoyinza okubalekera naddala abo nga ba Ivan abeebuzaabuza ku by'okubeera serious nabo bafuna abakyala bazaale andi atale waasanga waabaleka. Tekiba kirungi kutandika nga teweetegese era abamu kibaleetera okuluuzinga ne bawunzika nga tebabikwasaganyiza na bulungi. Nze ndowooza nti kiva ku kuba nga abadde tannaba kusalawo. Kiba kirungi n'omala okusalawo. So Ivan asalewo in other words. Aba ayagadde kuba kusalawo nako era kuva kwagala. Kale katugende mu exclusive interview gye ndikodinze n'omukulu Alimpa yongere tunyonyolako experience na kikyalowooza ku music industry eno waabadde nga tali fully active nga just ajjabuzikwamu naye naddayo ate n'abeera ng'awummula n'okulaba muno atagezaako okubanga ajjanjaba obulamu bwe bweyongere okubanga bugenda mu maaso. Omanya nze Shadik Smith wano katwogere nkoze ne Bilbao ku kamera. Watch this interview. Mukama gwe yanzijja. Ebikigambo ky'oyinza okugamba Alimpa wakati mukuza omwana kiki atalina kukola nga taata? Kyenyinza okumugamba just obwesigwa bw'alina eri mukyala we abeere ng'agenda nabo owulira aleme kuwuliriza bigambo by'ebbali okitegedde asigale ku mulamwa gwe aleme nakukyuka eri owuwe kubanga wuwe wadda. Banga waliwo steps zetubeeramu kale mu music naddala mu industry tufuna n'ebikemo bingi ebirimbalimba naye ebisinga tebiba ku mulamwa. Alimpa bw'ofuna obuzibu omukyala wo tewawulira nga olaba nga atuuse ku mbeera y'okuva akaagende? Nze abantu bonna buli omu yali ayagala kubeera wendi. Abantu abamu kuba walina emikwano egimu gyadduka naye gwe omukyala we yali ayagala beera wooli. Olinamu kirungo ki?
Ndi muntu waddala kinyinza okugamba. Just waddala. Mukwano gwange Sefuko yagamba nina omuggo gwa Musa. Gwe gubabeezaawo. Oli waddala. Laga payipu olina ki omukyala kyanagumirako kuba kati gwe tuli mu lutalo lwa kunoonya mukazi. Nze nina mazima. Amazima agataliimu ssente. Sigenda nze sirimba. Olina ssente. Uliriza. Ng'ovudde ku kya ssente. Nze siri muntu alimba. Era bwe mbanga ndi muntu alimba mba nja kufuna omuntu ate yeekangeka beboy kali myaka 8. Agamba ate ono waawa. So kati njayo omuntu ne mubulira amazima ne mugamba oba olina mujjawo oba biki neze kati njogera amazima ndi. Oyo bebi wamufuna mu biseera wakuumira faamu. Biseera nga nkyali mu magye gawe. Omuyaya ali munda mulaalo gw'okuuma. Nkyali nenda baayo. Chumba yalire emboozi. Mama w'abaana bigambo kibenzo musuubiza. Kuba ogenda kuddamu okuba hiti era bajje ate ng'akaddiye omukyala wanzaala amabeere gayiika. Nolowooza nze ndika ebyo ne kati era babaddewo nga neyite nzimu nga naye wali. So yaguma. Yaguma ate nange ndi waddala. Nze bwe mmala okukola mba mmaze okukola kyekiba kyandeese. Siddako kuba kutambula bagenda kwemuka. Okay. Omusuubiza ki bayida amaze okuzaalira omwana kati kikyoyinza omusuubiza ekikwatikako dhaani waddala. Sisuubiza busuubiza wabula tulina enteekateeka ey'okukyala kwanjula bebe. Ey'okwanjula. Okay. Di. Obudde bwonna eyo nteekateeka. Kirabo ki kyewamuwadde kuba ndaba wali ekimuli gwe yakiguze oba payipa balaga fireman. Ekyo muna 10 yakingulira. Mbadde mmanyi kyaleero kya bebe bakigula dda. Kimi nga akwagala nnyo omukyala teyanyiiga. Amanyi. Tobangako na gurupu y'abawala n'emutisa n'akomona agamba ne bebi leero saakutegedde. Anti naye abeerawo. Okay. Nze mbeera naye nabo ne babeera naye. Manya kigootera omuyita agamugumya kuba nze owange ntera omuyita bebi Hana beautiful. Muyita madamu. Laga fire. Wendi. Omukyala ogenda ofuna mannya kyago ogenda omuyita. Ngenda muyita oba ngenda muyita akikula amanya baaba. Kakati ze kyenyiza okugamba ekitonotono. Omukyala owange gwe ngenda ofuna kuba erinnya sirimanyi mu Luzungu nenja muyita munonozi ndowooza ku saidi yange. Redeemer. Kiba bakita redeemer. Redeemer. Naye bwe mba sirirabidde. Muganda wange Smith ade takamanyaako. Pozi n'ekirala ebitonotono nja kwebaza mukama wange ono okuneesiga nampa omulimu era ndyoke. Pozi ekirala nampa n'omukisa naŋŋamba obuli nange osobola n'okuyimbamu. Bayire nala yakai. Naye mulimu ki comments wasigenda kujja mulimu ki gwolina? Nze ndi nkolanga publicity manager we. Publicity ya amusasanyiza tuni. Okitegeera. Ne comments wezirira wansi bagamba nga eruddewo endala okujja. Just because abadde akyali mulwadde. Abadde mulwadde ate nga tukyalina enteekateeka. Ekibisizaawo kati ssaawa zino. Naye sagala kuba luyimba lwa mukwano nakyaluma nnyo. Naye kati ngetandise otambula ejjo nabaddire mu studio ku Sunday. Ate n'owoota abadde nze kambigambe abaana batabuse. Abaana bakuba engoma tulina Alienskini tulina Tomudi tulina Dax Mukyusa abaana abo tebakuyiseeko tobatidde. Abaana baatabuka dda okuva ku guli omulembe. Tobatidde mwendo ogwo gye bakuba ennaku zino. Alienskini buli kaseera buli lukya ate ne katalayika atadde wetuukidde. Nze sikuba byabo. Zinkuba byange nganze omuntu. Era ebyabwe mbiwuliriza nemanya nti oluyimba luli bwe luti naye nga terundya ndiwulira ng'oluyimba olulala kuba nze
siri mu kkubo lyabwe nabo tebali mu lyange. Naye mwana ki bonna abazaawo gwani gwolaba n'ogamba ono anayimba bulungi wadde tetuyimba kimu naye ayimba bulungi. Kubaliwa? Waliwo abazaawo ba King Fa, Alimpa Skin, Tom D, Asimye Mukyala, bangi nnyo abazaawo. Tulina Planet Kyayiwenjaye sibategedde bulungi naye nga mmanyi kati Alimpa Skin ye muwulira musajja alina IQ yekola bulungi nnyo. Tusuubireyo bw'abeera gambye tumukoleyo akayimba. Nze nyanza Alimpa oba nyinza kugamba ki kuva lwe nakuba sindoni okuva lwe wagiwulira nti mbadde nga njagala okukola kolabo naye nga nkyakwatakwatamu oluyimba lusooke lutambule n'abantu basooke bankakase ddala Alimpa yange kyobola nga mbadde sipapa kuteekako kolabo ekalira kuba ninajja nefunamu awo okuno okuggwa naye ngaokugwa tekujja kumulamu kubanga kati nze okuba yatandika okutegeera ndi ku mission yakubakuba muziki. Byebintu byemanyi byokwatagana ne Alimpa Skin bakuwaako obudde tosukka mwezi guno n'ogusukka tosukka guli n'ogusukka n'Alimpa Skin bwe baakola waliwo ebibagatta ebyo tulowooze nti no embeera mwegasse temusobola kukola ekyamaanyi kuba kati bakutegedde naye bamutegedde. Okwegatta kwonna kubeera kwa kabi singa muba n'enkolagana mu kintu kyemwegattiddemu kiba kirungi oba nze oba gwe oba ono. N'ebintu byonna byonna bye tukola tubikolera mu nkolagana kabeere mukozi. Olaba wa industry nga generation empya yegasse wamu obudde buno ekolaganira wamu okujjawo generation enkadde ebagamba ekadde yegende omugigi gwammwe bw'ogugatta n'ogwa gravitaawo then baagala okujjawo eri ey'abakamiliyoni Bobi Wine Bebekulu bagamba eyo bigimu evuddewo bagitonda singa Katonda tajagalawo singa yabajjawo kubanga waliwo baatwala buli lunaku. Owaayira gafayo obaddewo okuva kwa Budumulasi abantu bazze obalaba generation y'abana abaana ogirabawo zikyenyinza okugamba ekitonotono just baproducer bebayawukanya ebivuga oba ne bawuliriza ebirala ebingi naye abayimbi bonna balungi abayimbi abasooka balungi n'abayimbi abaliwo kati balungi lwakuba nti kati bano abaliwo abamu tebakiina lwa okitegeera naye nga music baproducer buli kimu kigenda kikyuka mulembe guli gwavawo gwanalongo katuli ku digital n'abagamba okujjawo bali nabo tebasobolirako ddala bo gravity yakyogera tasobola okitegeera luli twayinanga TV n'ogamba nti ddala asinga Kamiri oba nokyogera nogamba nti asinga onoobona bagenda commenting owaayi omusajja yazadde omwana naye owooza buwooza mukama wange omuwadde ki ono waliwo ebyafu ebitabeera mu kamera bw'otulaba tuli basiiwufu munyirira kitegeeza embeera simbi yadde nga akasente okajja waayimpa onyirira ebyadda ngaatuwadde basajja bamutwala n'obudde n'olwaleero abadde ku poliisi. Nze kyenyinza okugamba nze nina Katonda yabaddewo emirundi gyonna sofa obulumi buli buti abantu sooka babuuliremu onaatera okutereera otandise okutambula kuba ndaba nekagaali okavuddemu era abantu basuubire natandika okutambula n'emiggo ntandika wiiki ewedde Olwokusatu kati ntambula mpolampola nkeera nentambulamu ku makya n'olweggulo. Kirungi nnyo nti emiggo egyo kuba mama abaana tazze tuwuubirako naye ojja mutugambira
abakacumbali bamwagala nnyo n'aba let's talk musajja wange Smith gyali eyo atwagala nnyo naye nga sofa abantu basuubire ki very soon sawa zino mbadde ninda kuyimirira kati kenayimiridde nyenda kutawulira so tuddamu action pact ndongo ku ndongo movie bigambo ki bisembayo eri maama w'abaana basically byo maama w'abaana yakuzaalidde bebe ebigambo byenyinza omugamba siyeka n'abalala bali mu myaka gyaffe abatusingako kirungi nnyo obutawuliriza bintu byebbali oba bantu byeboogedde n'owuliriza omuntu gw'oyagala ekyo kisobola okubawangaaza nga muli naye kubanga ebigambo tobiwa budde era nga tebikulya manyi waliwo abantu nga ebigambo tebibalya abantu abo batera okubeera abawanguzi lagafaya gwogenda ofuna omusuubiza bigambo ki nze nga wondaba wano nsaba Katonda yamponya okufa kuba ndi kaawonawo ne muganda wange kaawonawo ampa omuntu omutuufu kubanga ndi mukkiriza ekyokubiri mbadde saagadde nnyo gwe naafuna ankaluubiriza ennyo naye alina okwanguyiriza n'agonzagonzaamu ebimu naye kyensaba abawagizi baffe batuwagire alimpa bingi nnyo byagenda okusumulula byemmanyi byesitagenda kugamba wano n'akayimba kange bakagale akakaawonawo bayiragafaya bagende kulagafaya video mwendi n'alimpa mwali agende ku YouTube tulina okwewagira